ye Minisita Nakiwala Kiyingi munnange akiguddeko ba social media in-laws kye bamukoze awo bamuyisizaamu eggaali buno abakunamidde ate nga ye Fresh Kid munnange sanyu jjereere bamuyuyeemu awo ka trip agenda kuba agenda South Africa naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye muli okulabirako wena tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge wane eno ku Meran K News liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako akadde wenteekayo videos obeerenga tozisuwa ba returning subscribers bagala nnyo akeesuuso kyemukola kyakabi nnyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano munange Minisita Nakiwala Kiyingi yakyaddeko wali eri ku ssomero lya Anna International mujjukire yayambako era ne Fresh Kid okubeera ng'afuna eyo scholarship kweyo international school so munange yagenze n'abakyalirako awo ne Fresh Kid kubanga ye yakwataganye ne Zari ne bategekera Fresh Kid ka trip okugenda e South Africa okulambula so munange yagenze ku ssomero era yabadde sanyu jjereere ku side ya Fresh Kid yabadde musanyufu nnyo ebintu byo byabadde birungi naye munange ba social media in-laws baavuddeyo nga si basanyufu bw'engeri Minisita gye yayambaddemu Honorable gye yayambaddemu nga bwe mulabako ka dress ka white munange ke yatwambalidde kasukka awo waggulu ku maviivi so munange abantu baavuddeyo ne bagamba buno Honorable bye yayambadde tebyanyumye buno omukazi mukulu kyokka yayambadde mini yeeyisa ng'omwana omuto omukyala wa buvunaanyizibwa abantu ab'obuvunaanyizibwa tebalina kwambala ngoye weezityo eziri waggulu w'amaviivi munange mu comment section awo abantu bamuyisizaamu nnyo eggaali olw'akadresi munange ke yabadde ayambadde naye nga nze ndaba kadresi tekalina buzibu kadresi kanyumidde Honorable naye bo ba social media in-laws si basanyufu bagambye Honorable Minisita bwe yabakunamidde yabayisizaamu amaaso yakunamye munange byebiri eyo ku TikTok mu comment section abantu kadresi ko kabatabudde nga bwe mukalaba naye ngenda kuba mbalekerako waneeno ka video muwulire munange ng'anyumya ku trip ya Fresh Kid nga bwe bamutegekedde trip okubeera ng'agenda e South Africa okulambula ku katuwa mujjukire yayambako ne Fresh Kid okufuna scholarship kweyo Anna International School munange amwagala nnyo ayagala nnyo Fresh Kid bambi Honorable Nakiwala Kiyingi omwana yamusiima yamwagala bitya naye nga ku kavidiyo kaakano ngenda kuba nkabalekerako mubirabe mubiwulire byonna naye nga ko kadresi byonna byabadde birungi naye ko kadresi kaleese obuzibu so bamikwano vidiyo yino kambere nga nkibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba ng'amanyi ensi bw'etambula era olwaleero njagala okubanjulira nti kugenda mu ggwanga erya South Africa nga lino lirimu ku mawanga wano ku lukalu lwa Africa eriyina ennyo ebyafaayo ebigagga mu nsiike y'ennyimba ne arts era nga mumanyi nti banaffe abasooka naddala nga tunafuna bwetwaze waffe mu nnyimba kufuna abayimbi abaffe abayitimuka abaakuno abayimbi ba South Africa baali baganzi nnyo okubya ddala ku mirembe gya Chaka omugenzi Lucky bantu manyi nnyo abamanyi kati ekyennyimba oba olyawo zasukanga South Africa naye n'okutuukira ddala kati okutuukira ddala kuba amapiano n'abalala bava mu mawanga amalala naye ng'ate bayimbi za South Africa Diamond Platinum n'abalala kugamba lyekuŋŋaanizo ly'omuntu ayagala okulaba kiddala ekimmemette ekiri mu art ekifaanana era nga twafuna omukisa nti munnaffe munnauganda munnaffe Zari Hassan the boss lady yakkiriza
kukyaza Patrick Ssenyonjo mu maka ge amuwe ekitulo ate era agende naye mu kafubo akababiri okugezaako okulaba nti nno ategeerera ddala wa ewaluma we tuyinza okukwata ku mwana ono abeere nga yeegatta ali mu lugendo lw'abanene abali mu ey'ebyennyimba era nga ne embassy ya Uganda South Africa egenda mwaniriza era nga egenda kutegeka ekijjulo eyo era nga egenda kuba nga ewuliriza emugatta ku ebyo byawulira nti no bye bikyasibye obulamu okubeera nti no agenda mu maaso n'olwekyo ajja kuba nga asitula olunaku olw'ebbalaza era nga awerekerwako taata we n'amukuŋŋaanya abadde akwanaganya emirimu gino mu ofiisi yange office of the president tulabe nti nno agenda ate ayongera okukiikirira Hana International School essomero erimusindise okubeera nti akwata omumuli era jyagendako mu masomero byenjigiriza mu masomero South Africa gakyalire agezeeko okwogerako gye balindayo omuyizi wa Hana tutegeere aliko apima atya kati bbanga lyamaze wano ayogera ki ne banne abali mu international schools endala